ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obusobozi okutetenkanya ebyuma bino tusobole okufunamu okubeera nga tumanya ekitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu gaakyo ag'okungulu. Omusomi atusomedde aya yagisimbudde ku ntandikwa ya surati Luqman nga yeetandika. Ekigambo alif lam mim kifaananako ebigambo bingi nnyo mu Qur'ani ey'ekitiibwa nga bitandika oluusi n'ennyukuta emu nga nun oba qaf, oluusi ennyukuta bbiri nga yasin, oluusi ssatu nga kino kye tuliko alif lam mim, n'okusingawo kaf ha ya ain sad, n'ennyukuta endala nnyingi. Naye ennyukuta ezo mu tafsiri abamanyi baziyita alhurufu almuqatta'a, ennyukuta ensirifu. Ennyukuta ensirifu bulijjo tuziraba nga nannyini kuzisirisa bw'aba takubuulidde makulu gazirimu, kiba kizibu okutegeera buli nnyukuta kyetegeeza. Era ne mu Qur'ani wano abamanyi ba tafsiri ebitabo eby'enjawulo batutegeeza nti Allahu a'lam bi muradihi, Allah yasinga okumanya kiki yagenderera mu kusirisa ennyukuta ezo. So nga nazo tulina ozikkiriza nga aya eziri mu Qur'ani. Gamba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali azoogerako mu aya ey'omusanvu mu suratu Al Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ku nnyukuta ensirifu agamba bw'ati n'ezo zifaanana: a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa alladhi anzala alayka alkitaba, nti yoyo Allah yassa ku ggwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekitabo kino Qur'an, minhu naye nga kirimu ayatun muhkamatun, aya ezirikkirya ng'amakulu gaazo gali musana, zitegeerekeka bulungi. Hunna ummul kitaabi, nga gwe mulamwa kyekinyusi ekya Qur'ani eno. Wa ukharu, naye ate mulimu aya endala mutashabihatun, enzibu z'okutegeera ebigendererwa byazo n'amakulu agalimu. Naye Allah agamba fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, naye abantu abalina kibuyaga mu mitima gyabwe, fayattabi'una ma tashabaha minhu, bagenda nga baffeffettamu aya ez'enzibu z'okutegeera ezina amakulu ag'ebuziba nga Allah ye bwe yali ayagala okubitegeera nga bitegeerwa batono. Abantu abalina kibuyaga bagenda baffeffettamu aya ezo zokka ibtighaa alfitna, nga banoonya okusuula abantu mu kikemo, wabtighaa ta'wilihi, nga banoonyera okwagala beetumiikiriza okwagala okutegeera enzivuunula yaazo. Wama ya'lam ta'wilahu illa Allah, naye nga Allah akakasa teri asobola kutegeera makulu galimu okuggyako Allah. Ffe kaakati abantu aya ezo tulina ozikkiriza yadde nga tebatubuulidde kiki munda ekirimu. Allah agamba nti warrasikhuuna fil ilmi, abakenkufu mu kumanya bwe bazituukako, yaquluuna amanna bihi, bo bagamba bugambi nti ffe ezo tuzikkiriza. Kullu min indi rabbina, ezo zetutegeera ne zetutategedde, enzibu z'okutegeera, ennyangu z'okutegeera, zonna zaava eri Mukama waffe. Wama yadhakkaru illa ulul albab, teri bayinza kwebuulirira na bintu ebyo okuggyako abalina amagezi. Era tusaba edduwa nga wansi w'okutegeera kwa aya ezo tugamba bwe tuti rabbana la tuzigh qulubana, Allah tuwugula emitima gyaffe n'ogiteeka mu kibuyaga baada idh hadaytana, nga oluvannyuma omaze okutulungamya ne tubeera abasiraamu.
wahab lana otugabire min ladunka okuva gy'oli rahmata okusaasira innaka anta alwahabu ayi allah gwe musaasisi. Kati aya eyo alif lam mim ng'entandikwa bweri ku surati Luqman, naffe tukkiriza nti yadde tetumanyi bigendererwa biri mu nnyukuta ya alif, ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya lam, ebigendererwa ebiri mu nnyukuta ya mim, ffe tukkiriza bukkiriza nti kullu min indi rabbina. Amateeka ge tusobodde okutegeera, ebitulemye okutegeera, byonna byava eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina kubikkiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitulagira. Tilka ayatul kitabil hakim. Agambye nti ago mateeka gojja okusoma mu Qur'ani wano, gojja okuwuliriza nga basoma Qur'an. Ayatul kitabi, mateeka agali mu kitabo Qur'ani al-hakim, agataliimu nkeka yonna nti oba gakubagana etteeka gundi lizze ne libeera nti litomeragana n'etteeka gundi. Mateeka aga Qur'ani agannyonnyola obulungi, agataliimu nkeka, agataliimu kukoonagana, agataliimu kubagana. Buli tteeka livaayo bulambirira ne linnyonnyola ensonga ne ligiggusa n'ekyabisobola kukoonagana tteeka ddala. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Itteeka eriri wano mu kitabo kino Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala kye yassa ku nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, buli tteeka eririmu hudan, bulungamu bwereere. Buli ayagala obulungamu alina kukwata tteeka eryo limutuuse ku nsonga paka gyenegguka. Wa rahmatan, ate mulimu okusaasira lil muhsinin, eri abaneeyisa obulungi. Abantu abeeyisa obulungi be baliwa? Be baba batya Allah. Nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola ti al ihsan, ekiyitibwa kuyisa bulungi, an ta'buda allaha, kwe kwesinza Allah ka annaka taraahu, ng'olinga amulabako. Fa in lam takun taraahu, bw'oba tomulaba, fa innahu yaraaka, yakulaba. Kati abantu abatya Allah mu ngeri eyo Allah bayita al muhsinin, abantu abeeyisa obulungi. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu abeeyisa obulungi bayina ebitendo kw'oyinza okubalabira. Gwe buli olabanga omuntu ayina ebitendo bino Allah byayogerako wammanga ng'omanya nti y'omu ku bantu Allah baayagala baatenze nti beeyisa bulungi. Alladhina yuqimuuna as-salata, be bantu abayimirizaawo esswala mu budde bwazo, mu mpagi yaazo, sunna zaazo, ne babeeranga esswala bagitwala nga nsonga nkulu, bagyetegekera okuva eno ku wuzu, okuva ku nnyambala, okuva mu kifo wanaagisaalira. Abantu ab'ekika ekyo be bamu ku beeyisa obulungi. Wayutuuna zakata, ate abawa omusolo mu bugagga bwabwe, obugagga obwa bizinensi nga bajjamu omusolo gwa Allah, obugagga oby'obulunzi nga bajjamu omusolo gwa Allah, obugagga obw'ebika eby'enjawulo nga bajjamu omusolo gwa Allah. Be bantu abeeyisa obulungi Allah bayogerako. Wahum bil akhirati hum yuqinun, ate ne bakakasa nti ku lunaku lw'enkomerero gyeruli balukakasa, tebalulinamu kubuusabuusa nti gyeruli Allah subhanahu wa ta'ala bye bakoze kuno ku nsinga birungi ajja kubasasula ebirungi, ate nga balina okutya nti abeeyisiza obubi bajja kubonerezebwa. Alif Lam Mim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Abantu abeeyisiza obulungi Allah bayogeddeko abasaala, ne babeera nga batoola zaka mu bugagga bwabwe, ne babeera nga olunaku lw'enkomero balukakasa nti gyeruli tebalinamu kubuusabuusa. Allah agambye nti abo ulaika ala hudan min rabbihim, be bali ku buluŋŋamu obwava eri Katonda waabwe. Wa ulaika humul muflihun, be bantu abajja okwesiima. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Agambye nti mu bantu wa minan nas man yashri lahwa alhadith, mu bantu mulimu abateeka ssente zaabwe mu kugula ebintu eby'okwegayaaza obwegayaaza, ne bagula ebintu byabwe nga bagulamu emboozi ey'okugayaalirako.
abamanyi bwe baali bagunula emboozi y'okugayaalirako obugayaliza okumala ebiseera bakinnyonnyola ne batutegeeza nti abagula buteepu busiddi obuliko ennyimba. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti mu bantu mulimu abantu ekika abamala ebiseera byabwe mu kuwuliriza ennyimba, mu kugula siddi ez'ennyimba, mu kugula obuntu obukufaanaganako ng'obwo obw'okumalirako ebiseera. Naye ng'omulamu omukulu liyudilla an sabilillahi bighayri ilmi, ne beerabira nti bakikola ekyo mu butamanya bwabwe baviirako okubeera nga babuza abantu okuva ku kkubo lya Allah. Muntu okubeera nga yali badde agula Qur'ani agiwulirize, abamanyi boogera ki ku nsonga eno, Allah gy'agamba ki ku nsonga eno, asalawo okubeera nti agula nnyimba abeere nga aziwuliriza. Ekigambo lahu wal hadith abavunuzi ba tafasiri bategeeza nti abantu abagula ennyimba ne babeera nga ebiseera byabwe kubabimalidde mu kifo ky'okubeera nti bawuliriza Qur'ani, bamanye ki Allah kyagamba, bamanye ki Allah kyayagala. Ennyimba ne zibuza abantu weyattakhidhuha huzwa, ne babeera nga Qur'ani bagifudde kintu kya kujerega bujerezi. Bw'oteekako Qur'ani oli akuyimiririzaawo nti ate tuteeramu ebyo abiwulira nga tebimugasa, abiwulira nga tebirina mugaso, n'ateekamu bino ebintu oba abiwulira amakulu oba tabiwulidde makulu, ye kasi awuliramu ki eddoboozi n'endongo nga ye agenda n'ebyo. Ulaika lahum adhabun muhin. Allah ategeeza nti abo balina ekibonerezo ekijja okubalaga nti baali ba wansi, ekyokubanyoomesa, ekibonerezo ekijja okubabeera nga ekibalaga nti baalina valyu mu nsi muno. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا singa omuntu ow'ekika yamanyira okuwuliriza ennyimba omala n'omusomera amateeka gaffe, walla mustakbiran ava amateeka we gasomerwa ng'agenda alaga okwekuluntaza nti wa kitalo, ka'lam yasma'aha ng'alinga atawulidde mateeka ga Allah nti ge gasomwa. Omuntu yamanyiira ebintu by'okwewulirawulira ebyennyimba ebyo bimuteekamu okwetwala nti wa kitalo, buli lwe bateekako Qur'ani awulira nga kye bamuteereddeko tekiina makulu. Ka'anna fi udhunayhi, gy'oli nti mu matu ge mulimu waqran, envumbo. Allah agamba omuntu ateeka olunkulu mu butayagala kuwuliriza kitabo kya Allah ne yeefuula nti takiwulira ng'ate kisomerwa awulira, fabashiruhu bi'adhabin alim, musanyuse nti alina ebibonerezo eby'obulumi. Ajja kufuna ekibonerezo ky'obulumi ku lunaku lw'enkomerero olw'okwefuula nti wa kitalo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum jannatun na'im. Amazima ddala abo abakkiriza ne babeera mu bukkiriza bwabwe nga bagoberezaako okukola emirimu emirungi bajja kubeera mu jjana ey'ebyengera. Khalidina fiha wa'da Allahi haqqan wa huwa al-azizu al-hakim. Jjana balibeeramu obugenderevu n'obugenderevu nga terimu kufuluma, nga y'endagaano Katonda gye yakola nabo abali eyisa obulungi, ng'ate y'amazima Allah ajja kituukiriza. Allah huwa al-azizu al-hakim, ye w'amaanyi atawangulwa, al-hakim ateeka ekintu buli kyonna mu kifo kye kyetaagisa okubeeramu ekituufu. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد. الله يقول ayagala okutulaga obuyinza bwe, okutulaga nti Allah yasaanye okusinzibwa olw'ebyo byakola nga yekka yasobola okubeera nga abikola. Mu byekola nga tewali asaanye kubeera nti asinzibwa okujjako ye. Alaga obuyinza bwe nti khalaqa as-samawati bighayri amadin, ye yakola eggulu eyo limutunulako n'amaaso gammwe. Yatonda eggulu ezo zonna bighayri amadin tarawunaha, awatali mpagi gye muyinza kulaba n'amaaso. Ekyo tekijjaawo okubeera nti waliwo amaanyi agaliwo mu bbanga awo agatalabwa n'amaaso, naye amaaso gaffe aga bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala agamba tegasobola kulaba mpagi yonna ewaliridde eggulu. Wa alqa fil ardi rawasiya,
Allah yateeka mu nsi muno ensozi antamita bikum ensi ereka okubeera nti ebayuuganya. Singa ensi eno teyaliiko nsozi yalibadde ng'eyuugana, naye Allah yateeka ensozi ku nsi kuno ne zibeera nga zikutte ensi ereke kubeera nti etuyuuganya. Wabatha fiha min kulli dabbatin, Allah n'asaasaanya ku nsi kuno buli kyonna ekitambula. Kuliko ebiramu ng'abantu, kuliko ebiramu ng'ebinyonyi, kuliko ebiramu ng'ebisolo, kuliko ebiramu ng'ebyennyanja, kuliko ebiramu ng'ebiwuka. Wa anzalna min as-samaa'i maa'an, Allah agamba ffe tusse okuva mu biro amazzi. Fa ambatina fiha, ne tumeza mu nsi muno olw'amazzi gano agatonnye ku nsi, min kulli zawjin karim, buli kika kya kintu kyonna eky'omugaso ekigasa omuntu. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Oyo entonda ya Katonda. Katonda atulaze entonda ye n'atugamba nti hadha khalqullah, okutonda eggulu nga tekuli mpagi. Khalqullah, okuteeka ensozi ku nsi kuno ereke kuyuugana. Hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Okubeera nti nno yasaasaanya buli kiramu ku nsi kuno. Hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Okubeera nti atonnyesa amazzi okuva mu bbanga ne gameza buli kika kya kintu eky'ekitiibwa ekituwa omugaso. Hadha khalqullah, entonda ya Katonda. Oyo asinzibwa ayitibwa Allah, kyaga nti hadha khalqullah, entonda ya Allah. Fa aruni, kale njagala mundage mmwe abasinza ekitali Katonda. Maatha khalaqa alladhina min dunihi, ki kye baatonda abo abatali Katonda, nakyo mukindage. Bali zalimuna fi dalalin mubin, wabula abasamize, wabula abantu abasinza ebyawongo, abasinza ebitali Allah, bali mu mubuze obw'olwatu. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى تنجل ولقد آتينا لقمان الحكمة تواو مسجى يتبع لقمان amagezi. Alhikma kigezi amagezi nga buli kintu akiteeka mu kifo kyakyo, buli kintu akyogerera mu budde bwakyo, buli kintu akikolera wekisaanidde okukolerwa. Ye muntu ayitibwa alhikmata, ayina amagezi oba ayina amagezi amazaale. Lukumaani yali musajja Allah gwayogerako omulongoofu, teyali nabbi naye nga musajja mulongoofu. Allah n'addira ebikolwa bye, ebimu ku birungi bye yalaamira abantu okukola n'abitunyumiza mu Qur'ani ng'omulamu naffe tusobole okubeera ntubigoberera. Lukumaani bwe yali mu bikolwa ebirungi bye yakola Allah bye yasiima, yatubuulira n'aga nti Lukumaani yagamba anishkuru lillah, omuntu waali ebazizza Katonda olw'okubeera nti akuwadde obulamu nga tobuyinaako magezi, olw'okubeera nti akuwadde ebyengera nga si mageziko, n'akuwa ebintu ebyenjawulo by'essinza kulumbujja kumalayo, walibadde nga ku makya n'olw'eggulu weebaza ku Allah. Waman yashkuru, omuntu bwe yeebaza, fa innama yashkuru li nafsihi, okwebaza okwo kuba kuyamba mutima gwe, okwebaza okwo kuba kuyamba ye. Allah subhanahu wa ta'ala talina kyafunamu. Bw'oba omwebazizza ye kye yeeyama okukukolera nga gwe yeebazizza kukwongera. Yagamba la in shakartum la azidannakum, nti bwe munanneebaza nja kubongera. Kati yeyeebaza omugaso gw'okwebaza gudda gy'ali. Omuntu agaanye okwebaza, Allah yagamba nti bwe munaagaana okwebaza fa inna adhabi shadid, ebibonerezo byange by'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo okumwebaza. Ne Lukumaani bw'atyo mu bimukumi omwogerwako nti yali musajja mulungi, yagamba anishkuru lillah, omuntu weebaze Katonda. Waman yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, omuntu ayeebaza obulungi bw'okwebaza budde eri mwoyo gwe. Waman kafara, omuntu anaagaana okwebaza, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah mugagga, ebimutendereza bingi, ebimwebaza bingi. Omuntu aneeyisa ekikafiiri, mukafiiri oyo atayagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, alowooza nti buli kyafunye magezi ge, buli kyalina ku pulaninga kwe, naye agaa nti aneeyisa ekikafiiri n'ateebaza, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah mugagga, ayina abamwebaza, ayina abamutendereza bangi. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza
nti wa idh qala Luqman, jukira Luqman lumunga ayise mutabani we libnihi, ayise mutabani we alina byamubulira, wa huwa yaidhuhu, yalinga abulira omuzadde abulira omwana we nga tamubulira bintu bitali bya mugaso. Allah subhanahu wa ta'ala ayigiriza abazadde nti kyemwalikoze eri abaana bammwe mufaanane nga Luqman bwe yali abulira mutabani we, yamugamba ya bunayya, mwana wange, la tushrik billah, tosamiranga tosinzanga ekitali Allah, inna shirka, mazima okusamira, mazima okusinza ekitali Allah, la dhulmun azim, buli azaamanyi bunene nnyo omuntu okubeera nti akola ekintu ekifaanaganako ng'ekyo. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti Luqman bwe yali alaamira omwana we, ebigambo byatubuulidde tubiwulidde, obutasamira, obutasinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bye yali amira omwana we ng'amubuulira ebintu eby'amagezi. Era bwe yatugambye nti Luqman Allah namuwa amagezi, omuzadde ow'amagezi bye yali badde agamba ezzadde lye. Allah agamba nti wawassayna al-insana biwalidayhi, omuntu ono twamulagira ne tumukutira lunye nga tumugamba nti oyisanga bulungi bakadde bo. Hamalatu ummuhu, laba nnyina bwamusitula, wahnan ala wahnin, obuzibu ng'ayongerako buzibu, wa fiswaluhu fi amain, laba bwamuyonseza emyaka 2 okutuuka okumujja ku mabeere. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atugamba ng'atukubiriza okugondera abakadde ababiri, ate yajjayo maama n'amulaga nti yali badde n'enkizo nnene nnyo okusinga ku taata, kubanga maama yatukolera buli kye yatukolera ng'akikola mu buzibu okusinga ku taata. Okukwetikka mu lubuto emyezi 9 si kintu kyangu, kimutamisa byayagala, ne kibeera nga kimwagaza bulijjo byatayagala, n'abeera mu mbeera ey'obuzibu. Ate mu ssaawa y'okuzaala ala wahani, n'ayongerako obuzibu bw'obulumi, n'abeera ng'alaajana, obeere nga n'atakutuulira, obeere ng'omenyeka, n'agumiikiriza obeere omuntu omulamba. Ate bw'amaze n'agamba nti n'akuyonseza wa fiswaluhu fi amaini, amujja ku mabeere ng'amuyonsereza emyaka 2, anishkuru li, munneebaze nze Mukama Katonda, wali walidayika, oteekeko n'okwebaza bakadde bo, ilayya almasir, naye nga mukimanyi nti mwenna abazadde n'abaana gyendi ye wali obuddo bwammwe. Tujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atubuuze akawonvu n'akagga, atusasule we twakola obulungi, abeeyisa obubi nabo babawe ekibajjamu. Agambye nti ilayya almasir, mwenna mujja kudda gyendi. Omuzadde walyebazizza Allah okuwa ezzadde, omwana walyebazizza Allah okuwa bakadde bo, anishukuru li, munneebaze nze Allah subhanahu wa ta'ala, wali walidayika, bw'omala okunneebaza oteekanga kwebaza bakadde bo, olw'okubeera nti baakola ekigambo kinene nnyo okutuusa okufuuka kyole. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba wa in jahadaka, wadde nga tukkubirizza okwebaza bazadde bo, wadde nga tukkubirizza okubayisa obulungi, wadde nga tukkubirizza okubeera nti batwalanga ekintu ekyebbeeyi ennyo, naye Allah agambye nti wa in jahadaka, singa bakolangako kaweefube bombiriri bakadde bo, ala an tushirika bi, ogende ngubeere ng'ongattako, ma laysa laka bihi ilmu, bwe kyowulira nti toli mu mativu ku kyo. Omwana amaze okukunjuka, omwana amaze okukula n'otegeera, otegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye singa bakadde bo Allah subhanahu wa ta'ala teyabawa kutegeera by'otegeera, ne babeera nga bo ate bategeerera mu byakusamira, ne bakugamba nti jangu mwana wange tugende tusamire, oba jangu tugende tukole kyonna ekinyiiza Allah, la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq, tetukkirizibwa gondera kitonde kyonna singa kiba tukituwala wala kugenda kujemera Allah subhanahu wa ta'ala, bikibeera nga kitulagira bya bujemu. Wano Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti bwe bakolangako kaweefube, nga kaweefube ali ku byagenda osamiro nga teka ebintu ebirala,
ma laysa laka bihi ilm nga gwe tobitegeera bye bakola kubanga nabo bennyini abasamizi bye bakola ebimu tebabitegeerera ddala tebamanyi ntandikwa yaabyo tebamanyi gyenvudde waabyo gye yatandikira ate n'enkomero gye bigenda okukoma tebabimanyi kati naawe bweba tobitegeera fala tutiuhuma awo tobagondera wasahibuhuma fi dduniya marufa naye sigala ng'okolagana nabo ku bitali byakusamira mu byengeri y'ensi marufa nga weeyisa bulungi gye bali babeeranga ebyokusamira mwawukanye nabo naye ate tambula nabo mu byobulamu bw'ensi ebisigaddewo nga tobayisaamu maaso ng'obawa ekitiibwa mwawukane mu ekyo kyokka mu byensinza wattabi sabila man anaaba ilayya bwe ng'omwana yawukanye ku bakadde bo goberera kkubo lyabo bokka boolaba ekkubo lyoyo yekka bwolaba nga yateredde eyeenenya ng'akutwala kudda eri Allah thumma ilayya marji'ukum mukimanye nti oluvannyuma lwa byonna gyendi gye mujja okudda fa unabbi'ukum bannyonnyola akawunvu n'akagga bima kuntum ta'maluuna nga bwe mwali mukola ku nsi abakola obulungi bategeeze nti wakola bulungi bwe yakola obubi mukutegeeze nti wakola bubi يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى tunyumiza Lukumani ng'agenda mu maaso n'okugamba omwana we nti mwana wange nkulamira ng'omuzadde bwe yalikoze omuzadde omulungi munnaddiini ti ya bunayya mwana wange innaha intaku mithqala habbatin min khardalin nti nkutegeeza ky'okoze kyonna kuno ku nsi ne bwe kiribeera nga kirina obuzito bw'empeke y'akalo nga oba kirungi oba kibi fatakun fi sakhara ne kibeera nga kyewakola kiri eyo kyeziika ku lwazi olw'ensi esembayo au fi samaa'i oba wakikolera mu bbanga eyo mu bwengula au fil ardi oba wakikolera eno wansi ku ttaka yaati biha Allah katonda agenda kukikuleetera buli kyonna kye wakola mu butono bwakyo mu buzito bwakyo mu bunene bwakyo nawe wakikolera oba ku nsi kuno oba wansi w'ensi oba waggulu w'ensi yaati biha Allah alikikuleetera no aya endala yatugamba faman ya'mal mithqala dharratin omuntu waliba yakola ekintu nga kizitowa ng'akanyiikuuli khayran nga kirungi yara Allah agenda kimuleetera akirabe waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara omuntu yakola ekintu kyonna nga kibi nga kyekana obuzito bwakyo empeke y'akalo Allah yana kyagenda kikuleetera kyerukumani kyagamba omwana we ti mwana wange wonna woliba okikoledde wabe mu bbanga eyo nga gy'okikoledde wabe ng'okikoledde wano wansi mu ntobo y'ensi ku njazi ezisembayo oba okikoledde ku ngulu kwa nsi mu buzito bwakyo mu butono bwakyo mu bunene bwakyo yaati biha Allah agenda kukikoleka okirabe ku screen nti ekyo gwe wakikola inna Allah latifun Allah subhanahu wa ta'ala ayina ekisa atukwata mpola wano ku nsi tatubonerezaawo nga tumusobeza khabiron ate mukenkufu byonna bye tukola teyeetaaga kubuulirwa bimanyi. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Lukumani agenda mu maaso ng'abuulira omwana we ensonga enkulu omuzadde ze yali badde abuulira omwana we bw'oba ng'oyagala okutendebwa ku nsi kuno nti waliko naye wali muntu w'amagezi oteeka okubeera nga Lukumani bye yakola by'okoledde ezzadde lyo. Byebimu ku bino Allah agamba nti Lukumani agamba omwana we ya bunayya mwana wange aqimi salata yimirizaawo esswala wa'mur bil ma'ruf olagira abantu okukola ebirungi wanha anil munkari oziyizenga empisa embi bw'olaba ekolwa wasbir ala ma aswabaka ebizibu ebikugwangako obeeranga mu kumiikiriza inna dhalika min azmi al-umur mazima ebyo byenkunyonnyola bintu bikolebwa nga bimu ku bintu eby'obuvumu. Omuntu atali muvumu si kyangu kwevaamu kubeera nti asaala esswala si kyangu kulagira mpisa nnungi ng'alaba abaana Adamu bakola empisa embi si kyangu kyakuziyiza mpisa mbi bantu kugibajjako okubateeka ku nnungi si kyangu abantu kugumiikiriza ku musiiba egiba gibatuuseeko naye agamba nti byenkunnyonnyola ebyo inna dhalika ebyo byenkunnyonnyola mwana wange la min azmi al-umur bimu ku bintu eby'obuvumu nga bikolebwa buvumu si bintu byakuniina. Swala giyimirizeewo mu budde bwayo leka kusaala swala ng'ogattangatte empisa ennungi giragira abantu bagikole empisa embi weeweeyo giziyize
ebisijaga ku mulembe guno nga mubiraba omuntu okusituka n'obyogerako abantu bawawala amatu empisa embi okulya enguzi mu ggwanga mukiraba abantu situka oyogere ku kintu empisa embi erekerwawo empisa ennungi eyo giragire ekolebwe emiswiba abantu bagumiikirize bimu ku bintu ebyobuvumu ebiraga nti omuntu muvumu ogumiikirizanga okugumiikiriza kimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza Lukumani ng'agenda mu maaso n'okubuulira omwana we yamubuulira engeri gy'ateekwa okweyisa ng'omuntu eri Katonda we n'agamba n'amubuulira embeera gy'ayinza okweyisa